Erinnya yenze Godfrey Lyombya, Speaker w'olukiiko lw'Eggombolola Nakawa. Era ng'obukulembeze twakuba nnyo emmeeza ne tugamba tetugenda kukkiriza kubeera nga abantu baffe basendebwa mu nkola ey'olukujjukujju ey'obutujju. Mukimanyi bulungi bwe basenda abantu baffe be mwamanya wano mu Nansana mu Lubigi, abantu basendebwa naye ne batabawa alternative, abamu ne basibibwa. Ate mu kusendebwa weesanga nti abantu abamu mu kusenda mwalimu ebyana n'agaana, nti mulimu abantu ebasenda n'ate ebitongole ebimu ng'amasundiro g'amafuta babirekawo byo nga byo biri mu lutobazi nga tebigambwako. Ffe ng'obukulembeze bwa Nakawa otwafuna ekiwandiiko ekyo ekivudde mu NEMA nga kitegeeza abantu baffe nti balina okubeera nga bava mu byo bayita entobazi. Twasooka ne tubasaba okutulaga bitundu ki ebirina okubeera nga bikosebwa ebyo birowoozebwa nti biri mu lutobazi. Nate ne tubalaga nti mu mbeera ya recovering wetlands mulimu ebitundu ebimu byotakyasobola kuzza kugamba nti lwa lutobazi katuddemu tujje tusaanyeewo ebizimbe ebiriwo tulufula olutobazi. Ate babagamba nti bw'otunuulira zi village mall ezo, bw'otunuulira forest mall eno, bw'otunuulira waliwo ne yazimbye ku mwala gy'ejjuza ensonga twazira mu parliament naye tetumanyi ezwakoma. Lwaki enema amaanyi tegateekaawo? Lwaki ye NEMA egamba nti owa forest mall ye ali prone oba ye akkirizibwa okuzimba mu lutobazi, ate omuntu w'ekinaawattaka ye takkirizibwa? Lukusa ki era mateeka ki ge bagoberera okumenya oyo gwe balowooza nti wa mukinaawattaka w'e Kasokoso ng'ate etteeka eririmu terikwata owa village mall, owa Silver Springs, owa forest mall, paaka empya weeri, paaka enkadde weeri n'awalala. So yensonga lwaki twagamba nti ffe ng'obukulembeze twasalawo ne tutegeeza olukiiko lwa NEMA okuddayo okwetegereza, ne tubasaba nti ebitundu bino byali byogerwako ebimu UNRA yabapima. Otunuulira Kinaawattaka, Mutungo, zone 11-12 wansi, side z'ebutabika, Kampala n'awalala, ojja kwesanga nti awamu UNRA yali yabaladde abantu abo, ng'abantu abo balina okubeera compensated baveeyo mu mirembe, kubanga ennambika nayo weeri nti abantu baba basobola okuzimba mu biseera ebyo nga temubagambyeko. Bwe mubanga munaabamenya mulina okubeera nga mubakola ki, mubakompensatinga. Era obufu bwe twabutunuulira ne tulwana nnyo, ke kabembekeza ke mulaba nti abantu baffe twabategeka ne tubagamba mubeere bamalirivu ku kintu kyammwe, teri agenda kubeera nga basenda ku ttaka. Enkola endala y'enkola ey'olukujjukujju erimu n'ebitongole bya gavumenti, erimu ne poliisi nga bagendedde okubeera nga bagoba abantu baffe ku mayumba. Abantu ne babeera nga bakakibwa n'okukakibwa okujja amabaati ku mayumba gaabwe nga babagamba nti ettaka libalimu, ettaka si lyabwe, ettaka lya poliisi, ate nga ne poliisi terina kyapa ku ttaka eryo. Twasobola okuwanga olutalo olwasooka okutegeeza abantu baffe ab'omu Acholi Quarters, Kasokoso, Mbuya, ne tubalaga nti ettaka libaliko nga bakibanja holders, etteeka libawa enkizo okubeerako. Era nga tubagamba nti omuntu yenna ayagala okubeera abantu abo nga bava ku ttaka balina okubeera nga babalirira. Omusaayi mungi gwayiika, abantu bangi baafa nga poliisi eteekeddwe okubeera nga ekuuma abantu n'ebyabwe, ate nga eri mu kusenda ku bantu, ng'eri mu kusenda abantu, ate nga n'abantu beesenda mulimu n'abakyala ab'abasirikale, mulimu abakyala ab'amagye, naye nga bazze basenda busenze buli muntu, ne wesanga nti baali bakoze lukujjukujju olw'okubeera nga bagobaganya abantu ku ttaka. Ekintu ekyo twalwana era nitulabula n'okulabula bonna ababayita ba agents of state, ba RCC abaleese effujjo mu bantu baffe, abakukuta ne bamafiya, aba poliisi abalina okubeera nga bakwasisa amateeka, tebabeera nga amateeka tebagakwata nga bigateekedwa kutambula. Ne tubalabula ng'obukulembeze nti bwekiba kyetaaga kuyiwa musaayi tujja kuguyiwa, bwekinaba kyetaaga kulwana tujja kulwana mu mateeka n'okubeera nga twedifendinga, tweprotectinga ng'abantu. Era ffe ng'obukulembeze twagamba tetugenda kukkiriza muntu yenna agenda kuvaayo kubeera nga abantu baffe bagobwa ku ttaka. Ettaka lirimu abantu libaliko, it's a public land, eddala lya Kabaka, so tesobola kukkiriza muntu yenna ayinza kujja kugoba abantu ku ttaka nga tagoberedde buufu mitendera giri mu mateeka egy'okubeera nga babaliyirira. Kyekimu n'ekiri ku kisaawe ky'amacupa wano Mbuya, era waliwo omuyindi omu
yali yekubaana n'abantu abamu nga bagala goba abantu ku kisaawe ekyo. Yensonga emu n'eri ku Mirambozi, buli awali public land babadde bagufudde mugano kujja kubeera nga bakola ki basenda abantu baffe. Naye ne tulabula ne sekulabula yenna abali mu land boards ezikola ekibuga Kampala District Land Board, Nakawa Area Land Committee, tubasaba babeere vigilant, babeere begendereza nga bakola transaction zonna nga zigendereddwamu okubeera nga abantu baffe basendebwa. Tujja kulwana nayo yenna n'avaayo alage nti ayagala kubeera nga asenda abantu ng'atwala ettaka lye Nakawa, ng'atwala ettaka ly'abatuuze mu lukujjukujju. Ekyo nga kanso twakisalawo era twagaana okusembereza ekikola kyonna ekyenguzi. Abantu bonna abeetoolodde mu nkola ey'enguzi ey'okubeera nga bawayo ettaka lyaffe, ekyo twabagamba tekigenda soboka, era tugenda kulwana nnyo okulaba nga ensonga ezo tuzaadressinga.